Twala omukisa guno okwebaza abantu abankwatirako ku mulimu gw'okuzimba enzimba ezo. Abantu nga bazzukulu ba jjajja bavuddemu obukadde 30 nga bagasonze era nga gakuliddwa mukulu Kiganda Sekisoli yasonze ssente ezo n'azinkwasa okuva mu banne ziyambeko mu kukola omulimu ogwo, kuba omulimu munene nga mugulaba nti gwazimbiddwa ku nzimba ey'omulembe ate nga ebizinga biri hard to reach okubeera nga simenti atuukayo olutalo, amabaati, buli kimu, talazo batwakoze talazo awo ye yalidde ssente saagana zoogerako, naye ng'ekikulu nti twakoze ekintu nga kya mutindo okwongera ositula omutindo gw'ebifo ebyo abantu baffe babeere nga babeeramu baba bulungi. Twayongeddeko ne ttooyi ennene obulungi ey'omulembe, ttooyi nga 3 za rumuzi 6 ey'abakyala n'ey'abaami nga zeetongodde, so ekifo twongedde okisitula omutindo gwakyo. Wabadde wa? Kizinga bakiyita Jagusi, kiri ku nnyanja Nalubaale ku lubiri lw'omutukuvu Kabaka Bulamu Mukasa. Senkulu ki ekibeerayo? Ekibeerayo kuba kusamira, kuba kukuza bwa mwoyo, kuba kusaba nga tusinziira mu nnono zaffe ne mu buwangwa bwaffe. Omanyaawo Katonda atuwulirirawo nnyo, abantu bagendayo olumu badda bawa obujulizi. Mwabalabye ku TikTok abantu bayitirivu nnyo nga bawa obujulizi olw'ebyo ebibeera eyo. Abagendayo tebavaayo bwereere, kuba oyinza osabira eno mu sayidi z'abannaffe bano n'okaddibira nayo naye nga tolina kyotuuseeko. Naye awantu eyo omuntu ajjayo lumu n'abanja, jjajjanga nze siraba biri bitya, kuba kati essuubi ly'abantu liri eyo. Bamanyi nti wogenda eyo mulundi gumu tekikwetaagisa gwakubiri, omutonzi aba akuwulidde. Amaanyi agali eyo ga mutonzi. Ensozi ezo tubeeramu za mutonzi. Lwakuba ate bannaffe bayagala tusazaamu obwongo batulage nti agabeera eyo tegaba ga Katonda, naye byonna Katonda yabitonda. Emizimu Katonda yagitonda, abalongo Katonda yabatonda, amayembe yabirinako obuyinza era yabiwa amaanyi agamayitirivu ennyo okukira gali amalala. Kyanjawulo ki ekiri ku lusozi olwo ekitali ku lusozi ndala? Ekyanjawulo ekiriyo nti abantu abaliko bateeketeeke, abantu abali ku lusozi okwo bateeketeeke ate bamanyi kye tusinga ensozi endala. Ekyokusatu titukikuumye obutakisobya nekisigala nga kirina obuyinza bwakyo era kiyamba abantu ababa bakoze eki bazzeeyo. Pozi n'ekyokuna nti kyekifo ekitwala nnyo obudde ku bantu ababa bazze basomesa ne bakola kye bategedde ate ne bamanya ngeri ki gye bakuuma obwamwoyo bwabwe nga bwerufu nga butukuvu, kubanga mu myoyo mulimu emyoyo emibi n'emyoyo emirungi. Bwe musembeza ebikolwa ebibi kitegeeza mugenda kusembeza emyoyo egibatulugunya emyoyo emibi, naye ng'abantu tugezezaako nnyo okubasomesa okubategeeza nti mulina okuddayo ku bwerufu, mubeere beerufu ate emyoyo emirungi mu bika byammwe egyali emyerufu, egyali emigagga, egyali emifunye, egyali emiyambi gibasemberere. Gwe toyinza kubanga oyagala kuba bulungi ate ng'ebikolwa byo bibi, kitegeeza ogenda sembeza emyoyo gy'abajjajja ab'emibi. Oba mulogo gyosembeza emirogo gigambe logo ono baloga bwe bati. So nno tukubiriza abasamize nti okusamira kitegeeza kusamize. Bwe tuseemize ne tuba n'empisa ennungi, bwe tusembeza emyoyo emirungi egituyamba. Kyova olaba nti bajjajjaffe abantu baluddewo mu busamize naye nga gye bakoma okubutaapingamu bwe bati bongera kubonaabona. Lwaki? Nti akaali kaababulako nti bw'osamira tekitegeeza kuloga. Loga gundi asiraane biki gwoba toli musamize gwoba musitulamize. Bino ebintu nakomawo bisomesa ensi ebitegeere babikole mu butuufu bwabyo basobole obifunamu omugaso. Omuntu ali ekaboohe ayagala kujja ku lusozi olwo process gyayitamu okulutuukako. Asooka nankubira essimu nafuna appointment, kuba olw'obungi bw'abantu tetusobola ku accommodating abantu bangi nnyo nga tetubeetegekedde. So tumanya omugendo gw'abantu kuba tubaliisa, tubanywesa, tubalabirira, tuprovidinga security okusinziira ku bungi bw'abantu ne babakuuma ne bavaayo nga bali safe. Abantu tuzanga bameka? Abantu buli tubeerayo tuba mu bantu nga 4, 5 n'okweyongerayo, naye ate nga 27 omwezi gw'Okumi gwe tugenda kubeerayo abantu abasukka ndowooza 13 n'okweyongerayo. Olwo olunaku lwe tukuŋŋaana ffenna abakkiririza mu kifo ekyo era abakkiririza mu bwerufu obwa jjajjaffe oyo Mukasa okumusiima n'okumwebaza wamu n'okulamaga n'abo abatatuukangayo bannamawulire bakimidiya zizonna ziba open okujja okulaba kiki ekiri eyo okulambuula kwe tuyita okulamaga gye bagendera Namugongo ffe tubeeyo. Naye waliyo abajulizi baayo? Abajulizi gye bajjajjaffe bajulizi baffe.
abantu bagamba ebintu bino ebyobuwangwa edda byabanga bya mmanju nnyo byekusifu nnyo naye amadiini gabiza emmanju era bwe gamala okubiza emmanju go ne geeteeka mu maaso naye ebbanga abantu lye bagabaddemu nga tegalina kikigabongerako babasuubiza ggulu babasuubiza faya kubookya babatiisa faya eri ewaffe tumulya buli tumutubulamu butuuzi kati abantu abasamize tukyatutiisa na muliro abantu bagenza otegeera nti omuliro gwe gwaffe tuli baana ba musana we are son of the sun tetutiisibwa na muliro era ffe omuliro abaddugavu balekedde okutya omuliro kubanga ne mu kyaki gye babadde gubadde gubookerayo okuva lwe wajja mu kamera n'otandika olaga ebintu bino mu kamera kyanjawulo ki kyofunyeemu kamera enyambyeko okulaba nga abantu bangi bantegeera bayita bakola ki tebammanyi mpozi n'ekirala neyongera bangi okujja okunsaba ssente so nga luliri baali tebamanyi nti nina ssente ng'eraba neerabirayo kisajja kisamize naye kamera eno erina engeri gyebalaze nti omusajja ono ettooke weeriri kati buli lunaku nfuna abantu basoba 40 nga bakuba amasimu baagala ssente ate nga nange si gavumenti nti nina ssente zisobola okumatiza abannayuganda bonna wabula mpaako oyo mwoyo wange gwasiimye nti okola ki nedda si bajjajja nze mwenyini sijja bba waayiriza nze nnyini ng'omuntu mmanya ne ngamba kacumba ali ono kamuweeyo 10 zange zino 5 omwoyo akoze eki omwoyo gwange kubanga sirina busobozi busobola kuwa bansaba era abansaba mwena mbategeeza bassebo ne bannyabo mutaasa pozi nga mumpadde bwa pulezidenti ate naye mumpa obwa pulezidenti sisobola basa aplayinga mwena ne mbawa ssente ne mbamatiza wabula mwongere kola n'oyo afunye chance ne tumuyambako eba chance ye tetusobola kuyamba nsi basamire ebyobufuzi byonna bikowa nandibadde nesimbawo oba ku kifo kya bwemupi oba kyaki nembeera nga nsobola okulobingako awali ssente nnyingi mbayambe naye nabyo sibyagala kuba jjajja tanzikiriza kudda mu bintu ebyo emirimu gye ndina gye nfuula bize naye oyambye abayimbi naye waliwo omuyimbi eyafiiridde mu looje eggulu ani oyo ate Daudi Mugema nga tebamumbikidde afudde ku makya ga leero yabadde agenze kuzaala yabadde eggulu yadde agenze kulaba jenoside yadde atutte luseke yabambi yabadde agenze kulaba jeno naye nga nabo beewubye nnyo ku jeno kugambye jeno tabeetamwe yabeetamwe dda naye tebakoolaba gwe yakooye abayimbi si bange naye nze ewange teri ajjanga simuwadde appointment ekyo kinyambyeko singa loogiza wano ndowooza bakulamu bajjamba wadde appointment bambi bagenda muziikawo omuyimbi oyo we Masaka kyotera luwanvu nebudde buno maiti ekyali ggulu kati abayimbi naye abayimbi abo mu bizibu nga tebaba sitedde kituufu tumusaasire busaasizi bambi musajja wattu yagenza struggling lwa bulamu situation eyo gitegeera okugenda nga ogenza ofuneyo 10 olwo olugendo nga luba lwabadde oba njala yamuse omanyi ggulu nayo nga tolinaayo nnimiro ogenza eyo olinze kasimesa gitekaddibwamu olaba enjala bwekutugira mu kakotero ebirowoozo sirabika enze oba yafudde enjala kale singa yankugira ku kasimu ate nga owa abayimbi naye tekigenda kuyamba naye ate ekyokulya kyo tekigamba omuyimbi tafa njala 15 tezibula n'omuteekako ku ssimu naffe komando wali nekamubeeramu kale